waliwo history gwe tuzaaliddwamu ne tumukuliramu nga wakwenyumiriza era n'ogamba nti ekintu kino mu famire yewaffe kikuze. Waliwo ebintu by'ozaaliddwamu n'obikuliramu nga wabikyawa tobyenyumirizaamu era ng'ogamba okufa n'obutanyagwa kino kigenda kukoma ku nze. Owange wagamba nti maama wammwe yabazaala mu bataata bataano nammwe abaana muli bataano n'ogamba nti okikyawa era tojja kukikola. Owaayo olugendo olutambudde kyenkanawa kiri kitya kati how far? Nyongera okujjukiza nti otukonfusinga kubanga kati wakazaala abaana 3 mu bataata 3 nebikyasobola okukyuka. Waliwo yagamba nti abange obwavu bwe tuzaaliddwamu era bwe tukuliddemu njagala embeera yeekome ku nze. Obutasoma bwe nzaaliddwamu naye mbukuliramu njagala bukome ku nze. Abaana bange owaayi kaakati school fees taamu yatandise, shopping wagimaze, ndaba oli awo senkagala olengejja oli awo ogamba nti balikoleezaabwe nga saasoma wendi. Aya kankutegeeze, waliwo abasazeewo ne bayimirira ku magulu gaabwe abiri ne bagamba maama olw'okuba yatuzaala mu bataata 4 ekyo nkiwalana sirikikola nja kufuba. Munnange nga batambudde nno nga bafubye okulaba nga tekibeerawo gye bali ne bakyusiza ddala history owa famire zaabwe nti kino si kyakwenyumiza tetukyewanira mu kivume kiringa kikolimo kiteekwa kukoma ku nze. Gye bali okumanya gye bali omu ku bo mukuleetedde. Wano tusangawo family life, bulamu bwa family. Family ojja gisangamu ebyensimbi, ojja gisangamu ebyobulamu, ojja gisangamu ebyenjigirizo, ojja gisangamu obufumbo, ojja bisangamu laavu. Nze sozimu akwebaza okutambula nange era ne kakasa nti bino n'ebirala bingi tukyabifuna mu ngeri y'okweyigiriza ey'okwekumakuma nga tuyigira ku bintu ebize bitutuukako naye nga bituuse ku balala ne tulwana bireme kutuuka ku ffe ne tubeera abagezi abayigira ku nsobi z'abalala okwewala okubeera basiru abaliyigira ku nsobi zaffe. Gwe Katonda concert 22 June ku Theatre La Bonita saa 12 ez'akawungezi, VIP $5,000, ordinary ticket ya $3,000 n'esonga okubeera naawe. Sister, nkuwaniriza mukwano. Osibye otya eyo bro, how are you? Oli kiriya wala? Nange kyendi ndi kiriya. Sina taabu yonna. Kama ebala okukuuma. Otugambye ssebo tuleete ebibozibozi. Ebibozibozi ku ngeri gye twakulamu ne tulwanyisa bye twakula tulaba. Nze ekigendo sooka nalwanyisa nnyo omwenge. Kubanga famire ewe nakulira, kubanza okula kwange tekwali kwangu. Mukula kwange temwalimu maama, mukula kwange temwalimu taata. Mukula kwange siina wa muntu nti oba ono maama wange muto obaani wange yankuza. Era omuntu eyankuza munjogera ennyangu kaŋŋambe nti maama wange oyo siina we muyita. Ndowooza bwe mba nkyogera bwe nti. Naye omukyalo oyo embeera gye nakuliramu yali si nnyangu. Kuba yenze mwana eyakulirako eyasulako ku miti. Nensulako mu matoiletisi g'abantu. Nensulako mu bifulukwa. Ngamba awo nja kwebakawo naye munnaye omukyalo oyo ye yavaayo naŋŋamba nakkiriza mbeera ewuwe. Ewuwe awo waliwo abantu bangi. Waliwo abaana bangi kale. Bangi ddala. Kuba twaliwo abaana nga bwe twali twenkanankana abamu nga bansingako abamu mbasingako bwentyo. Nga tuliwo abaana 11. Nga tuliwo abaana 11 nga 6 tuli bawala, 5 balenzi. Kati nga mulimu abaana b'abannyina, abaana b'abaganda bwe bityo mulimu owuwe yalimu omu. Naye abaana bano bonna 10 na buli kati we bali balamu naye balujuuju bawaddanga. Lwaki?
awaka wano wetwali tubeera omukyalo ono yali munywi wa mwenge ng'alina ne baganda be nga bajjawo nga batera okujjawo nnyo naye nga bonna baganda be nga bwe bajjawo banywi ba mwenge bali balujuuju bawaddanga abawedde emirimu. Kaakati omwenge guno ono maama ono si ye yali agutunda nedda baalinga batutuma kati ng'ate waliwo ne sisita we ng'atera okujja nagwo oluusi ng'eyo gy'abeera atunda omwenge kati nga abazze eno bw'aba anajja eno ng'ajja n'akadomola ka walagi. Abaalinga banywa bbiya baalinga batono mu bantu abajjanga awaka awo. Kaakati abantu bano nga tebafaayo b'omwana omuto anywa omwenge nga tebabifaako era nga bw'oleeta nga baga weebale nnyo weebalire ddala kwata onyweko nga bakuwaako naawe n'onywako mugatiibwa agangi. Kaakati muneene tukula bwe tutyo mu mbeera eyo kati nga ne mu kkubo bwe baba batutumye tetwatambulanga omu era nga maama takkiriza mwana kutambula omu nga tutambula 2, 3, 4 nga ffe kizibu tusanga nga omwana abeerewo oyo omukyala ng'atambula yekka nga kizibu tekisoboka nako era ndowooza tekyabeerawo twatambulanga 2, 3. Kaakati nga ne baba batutumye mu kkubo omwo nga bwe tuba tukomawo tuva okuleeta otwenge enkangaali nanti ffe waffe tugiyita kabaawo nga tuva oleeta kabaawo oyo mu kkubo omwo nga tunyweramukko nga tugunyweramukko neze natuka ekiseera naye nga tetunywa guli nti oba onywe nnyo otamiire ng'okubako omumiro gumu n'ogiraagira bwoti eccupa n'ogeraageranya tebakutegeera ate nga ne bw'otuusa wali nga ssebo oli gw'oleetedde ng'akugamba kwata onyweko nga bo tebafaayo. Kaakati Mukama n'ansaasira nze ne sigunywa ne bwe nkuze sigunywedde. Taata wange nakugaye mu kkula kwange temwali mu taata era nze kitanga nzaala mulabye ndi mukazi mukulu ddala nga nzadde n'abaana bange abo 2. Mulabye ndi mukazi mukulu ddala. Kaakati okugendayo ewaka ewaffe mu kyalo wano ewaffe Bukomero ntuukayo ng'ewaffe okuva ku taata mpaka ku mwana omuto nga ne waaba yavulanga banywi bawaddanga nga kabaawo tebamunywa bamubuuza bibuuzo nti lwaki oweddemu mangu. Ewaka ewaffe Mr. Sozi bali banywa omwenge naye nze Mukama yannyamba kuba bwe nakula bwe nagenda nga nkulaakulamu ng'olwo batutuma nze bano nembaga nze saagala kuddamu kunywa ogwo mwenge gunjo ky'omutima gumpisa bubi gunjo kyayo ky'omutima wadde kale tetutamiira nga baliri be twalabanga ewaka ng'atamiira naye bakaawo n'agwa eri n'akola atya nga ndowooza ffe engeri gye twanywangako otutono. Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Bannaffe bannanga abasuubuzi namwe Dembero tubalowoozaako era buli tusanga we nabagamba tubeera tubayiiza bannanga embanjulira poloti zaffe ez'oku kkubo. Mwe mwenna abaagala Mityana Road ng'oli lwayagala kola petrol station, oli lwayagala teeka waake, oli lwayagala kola buli kyonna kyolwa kyoyagala okukola nga kiri ku main kwennyini bannange ku tamaka emmotoka nga weziyitawo bwe zigenda buli omu alaba display bannange abaagala okuteekawo amafuta petrol station gwe ng'olira ekintu kikyakola petrol station jangu ku Dembero tukuwa ettaka. Tulina ettaka eddene eriri ku kkubo, tulina half acre gwayagala acre ennamba gwayagala decimals 2 decimals 3 yenna awulira ng'oyagala ettaka ly'okukkubo ku Mityana Road. Mukyala Dembero mbaleetedde ebyokya nga we mbagambye siina ttaka Uganda yonna. Kaakati ojja kujja ng'oyagala ettaka ly'oku kkubo ng'oyagala Mubende nkwano sofa leero lye nnina omanyi njagala nnyo obwerufu so nkuleetera ekyo kye nneekakasa kye mmanyi era kye nninako obuyinza. Mbagala nnyo Mukama abankuumire tusinkane nate. Kaakati nze nembaga asiga kuddamu kunywa kati ate naye ekirala ekyasinga ogunzijja kugamba nti kati nguvudde ku mama wa fone yatukuza
olunaku lumu yanywa omwenge ndowooza kwolwo yanywa mungi ne gumuyitirirako gwamuyitirirako nali simulabangako ng'agudde ekigwo kati olunaku lumu bambi yagenda n'agunywa aba asituka bw'atyo genda emmanju ku toyireti yaffe kwaliko obudaala bubiri kw'olinnyo otuuke mutooyi aba alinnya bw'ati akadaala akasooka n'asirituka n'agwa eri era nakati enkovu eyakyagirina wano bw'ati waggulu nga lubaluba olwo oluba waggulu wano oba kyekyamusala neŋŋamba nze sijja kunywa omwenge sijja kugunywa kati bwe tukuza abaana waka abo bannange baganda bange kambayite baganda bange kuba we twakula bo bagunywedde na buli kati bawaddanga ne bw'okyala mu nnyumba y'ekizibu obutasangamu ccupa ya mwenge tekisoboka kati ate nze mukama nansaasira ne ku bye nnalaba mukama nampa mwoyo w'okutegeera ninga sijja kunywa sigenda kwegaana nti oba sigunywangako nga nkuze nagunywako naye ate we nagunywera misasuzi waliwo ekizibu ekyansisinkana saagunywa nti oba ssanyu oba kujaguza oba nnyina ssente oba kinedda nagunywako ng'era ngula buno oba buyita busiminoofu nga mpulira gwe gutakaawa nnyo nga gwe nkwata n'engula ng'ate mbukukusa nga saagala na muntu n'omu kundaba nga mbukukusa mbuleeta mu kaveera n'enkuba mu kisenge twi n'ensirika era nga nnywereyo nga mmaze n'okulya ekyeggulo naŋŋamba kannywe bwe bunankwata nga neebaka era nga kituufu we bunkwata nga neebaka nga nnyina ekizibu ekintudde ku mutima kati nga wemba sinywedde nsula nkaaba omutima gwange nga gunnuma olw'ebizibu bye nali nsisinkanye mu kaseera ako nga nsula nkaaba ekiro kyonna newankubadde Yesu nasabanga ningamba mukama kinsomose kino kimpiseemu neera nga mmala okusaba mukama ne muganyamba ompa otulo ng'amazima gennyini otulo tugaana nenkanula amaaso ekiro nenkaaba nendowooza kino nakiri nenga mukama awo nenywawo okutwenga otwo nenywangawo okutwenga otwo naye bwe nakikola akaseera ndowooza ne wiikisi 3 tezaggwako nempulira nga nedda mutima neŋŋamba nedda ndabika ngenda kulondoola ekyewaffe kuba ewaffe nalaba si banywi balwadde ne gye nakulira naye banywi si banywi balwadde nenkigaana nendayira obutaddamu era ekiro ekyo we nakirowooleza we nakoma neŋŋamba siriddamu kugunywa agazibu niwe gali bagantuddemu gati anja kaaba amazigo gamala mu kiwanga siriddamu kunywa mwenge siriddayo kakati nno nze n'ewaka bambuuza ewa taata bambuuza naye gwe wasomoka otya okunywa omwenge guno wagubuuka otya kubanga waliwo emikolo gye bagenda ne bakola simanye egyawaka nebayoka bakola awo emikolo gyabwe ne mbagamba nze nja kulya mmere yokka temumpeeje emyenge gyammwe ne bagamba maama guno omukolo gwe tukola teri atalina kunywa mwenge konze kati wemba sigunywedde nga ngenda kufa tewali buzibu kanfe ndabeera ne bwe nagamba kangunywe sifa era nja kufundikira nfudde kati mundeke temumpa mwenge nze mmere gye ngenda okulya kwegyo emikolo gyammwe bo ne banywa emyenge gyabwe nze nendyawo emmere nempummula mirembe so nensomoka bwe nti ekyo ekyokunywa omwenge mukama nakintaasa ekyokubiri Mr. Sos anti kiboozibozi wadde eddakiika ndaba zitambudde we nakula nendaba mama wange ono nga we mbagambye saakula naye myaka egy'ekivubuka gino tuba n'amaanyi aganoonya ssente era bw'oba togikozesezza kakati bw'okaddiwa oba ogenda kukola ki tewali kati mama wange ono yayinanga nakati era akyogeramu nze nazaala abaana bandabirire naye bwe yazaala simwogeddeeko bubi bwe yazaala abaana be talina mwana gwe yaweerera talina mwana gwe yakuza talina mwana gwe yagamba nti ono ye mufiirako okufa n'obutanyagwa oba kusula ku makubo oba kukola ntya ono ye mufiirako tewali ye mama kye yakola kyalinga kimu nga bw'azaala
biwanvu sijja na bigendamu nnyo naye buli mwana gwe yazaalanga teyamukuzanga. Abaafuna chance abaafuna ku mukisa ne bakulira ewaabwe ne basomaasomako. Kati ffe n'omukisa gw'okusoma abamu tetwagufuna naddala nze. Kakati ye maama yagambanga kanzaala abaana bange bali kula balindabirira. Naye teyabateerawo musingi nti bali kulabiriza ki obateekedde kibbonga abaana bakuze batya teyabikola. Kaakati ekyo nange ne ŋŋamba nedda. Nze abaana bange bwe mba mbazadde bwe mba sisobodde kubakuza waakiri eyo gye bakulidde nina okulwana ennyo ntegeera abaana bange basomye, abaana bange bafuna kye balya, abaana bange bo babeera mu mbeera ki. Ebyo nabikola. Yes, nange abange saabakuza naye ate nalwana nnyo okulaba nga waakiri ekyamaama kino tekimbaako nnyo. Ne nnwana neefangayo abaana bange basomye, abaana bange baliwa balikwani ani abaliko ebintu ng'ebyo. Ekyo kyonna kikola. Mukama yansaasira. Kati bakuze bakulidde ddala. Kwa first born wange myaka 21. Mukama ampadde obulamu naye n'amuwa obulamu musajja wattu. Kakati ekirala era ku maama bw'oba nga wembagale nti bw'oba ng'oli muvubuka n'otakola n'otakakaalukana kulaba nga weetuusa ku eyo by'ogenda obeeramu ng'oli mukadde, then oba ogenda bikola ng'okaddiye. Kati maama ono ye ekirowoozo kikyamulinga mu baana baazadde n'abasajja abaami batabani ba Falaawo, naye ate omukisa teyagufuna. Bw'oba afune mutabani wa Falaawo amuwasa abeere mu maka biki ogw'omukisa teyagufuna. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba ajja kuleeta emitwalo 2 nganze bwe kubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero neebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lw'okoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 9402 kanjiddemu 0705 kagamu 9402. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini. Kakati maama waffe oyo bwe nkuze ne nga maama ono yalowoolezanga nnyo mu basajja, y'ensonga lwaki ali bw'ati. Maama ono yalowoolezanga nnyo mu baana baazadde mbwa abazadde bakule bamulabirire nga n'omusingi tagubateereddeewo. Kuganze misasozi nenwana nnyo n'embeera eyo okulabika nga njijjawo eveewo. Naye njagala okwebaza Katonda nti ku ky'abaana Yesu saabakuza nakola kye nali nsobola. Ku kino ekyokuba nti weekolerera obeeko wootudde, maama wange yalowoolezanga mu batabani ba Falaawo n'abaana. Kati nze bwe nkuze ni nga sigenda nedda ku kirowoolezaamu ekyo. Era ne ngambanga ne bato bange bano abalala ne mbaga amumanyi mulaba maama embeera eyo gy'alimu. Nakubira essimu landiroodi amanja ate nga azikusaba bubi nnyo nga bwe gyenkomeza.
sina kyakulya bubi nnyo aduumira buduumizi n'ayomba naga ye nazaalira ky'abaana abawala be nazaala abayitirivu balumanga ettabu kinaakuyombesa kati bato bange bano ne mbagana naye mumanyi tulwane nnyo tuleme kubeera nga maama tuleme kufuukira abaana kizibu yes ffe tubojja okubanga iffe tubazaala naye omwana ono bw'omuteeka kati maama tuteeka ku pressure naffe ffennyini netubulwa emirembe jjukira naffe tuyina eno abaana yes tuyina omuyambako nga maama naye ate ye yeerabidde nti ye talina kye yatuyamba mu buto ekyo kyakyerabidde naye itsoke nembaga abato bange tumuyambe tubeko bwe tuba tuyina tumuwe tuba tetuyina tuwummule naye akubira essimu n'akusaba ez'ennyumba tabbu yennyini kati nenga asijja kutawaanya abaana era ne bato bange ne mbaga ate mutawanyanga abaana bamwe be muzadde musimaa jangu onsasulire wensula tukyalina amaanyi tukyasobola okukola okupatikana mu mbeera yonna oba kiki oba tutya keetonye kagwake tulina okufunawo wakiri ne bonaazimbawo akazigaaka naye nga tewali agenda kusolooza za nnyumba ekyo tukirwanyise naye neebaza Katonda yenze ku ssaawa eno wenjogerera ndi bweru we tutuuse kati gye tulaga tulengerayo okitegeera ono muto wange anzirirako ddala naye waalaga alabawo ne muto wange anzirako ogwokubiri Mr. Sozi tuyina bikye tukozeewo kwega tulwanyisizza kiri ekyamaama kati bano bato baffe bano abalala lwakwa bo bakyali bato omu akyasoma omulala yamaze senior 6 ali awo tebinaba kumutereerera naye iffe Mukama atusaasidde ne tubaako kyetukola kyetutuukako at least kwegamba ekintu ekyo twakirwanyisa nnyo ate nze kyannuma nnyo lwakuba nakulira mu mbeera etategeerekeka etasobola kunnyonnyolekeka muntu ebyange byo si byangu naye neebaza Mukama kuba nakula yaliwo ku lwange naye ebyo ebintu nabirwanyisa nga ne Katonda muyambi wange anteereddeko omukono okunywa omwenge okubeera onolowoleza mu mwana buli kimu gwe oluseke n'oyagala olusimbe mu mwana kubanze bato bange nabagamba abaana baffe bwe tuli batukuze nga tukaddiye tubeeko we tuli buli muntu ng'alinako waali alinako waatudde omwana agamba leero lwa Sande ngendako wa maama nga tagenda kusanga mu kazigo bano abaana abatuyita basenga bajje bagambe leero ngendako wasenga nga tagenda kusanga mu kazigo omwana omulumi omutwe atandika okweraliikirira ye mwennyini nga ye yeeraliikirire ku mwana gwazaala ate yeeraliikirire ne ku nnyina nti maama talina waasula maama talina bannange byebyo ebyange Mr. Sozi Mukama Katonda abankuumire. Mwanyinaze weebale mukwano ebigambo bino birina omuntu omu babiri bigenda okusisimula bawunzike nga bakkiriza nti bisoboka batandikirawo okukyusa ebyo ebyalema famire zaabwe bye bakuliddemu nga tebabyenyumiriza ne bagamba nti nteekwa okutandika obulamu obupya Mukama nga mpadde ekisa okutandikawo famire bagenda zitandika era mmanyi nti waliwo akwatiddwako mu bigambo byo. Obulamu buno bwe tugezaako okukyusa okuva mu famire zaffe nga tutandisa okutondawo ezaffe si bwakwogera bwogezi bulimu okwewaayo bulimu okufuba bulimu okulwana bulimu okwerumya bulimu okuswala ogenda kubeera isolated ng'ogezaako mukimanyi nti eriyo famire nga balinga abaasalawo nti obutawasa obutafumbirwa kiringa ekintu kyaffe. Mukimanyi nti eriyo famire nga it is normal okukulula abakazi era obogezaako okustretchinga okyuse obulamu ng'ogamba nedda nteekwa okuwasa omwana w'abandi nga mututte mu bufumbo obutukuvu nga batuwooye nga batugasse mu kereziya erubaga enajja nankumbi erubaga n'ogezaako okukikola naye famire ngiye kuseka olangirira nga bw'ogenda okwasala bagamba kugamba mwasaliddewo ddala okusirwala ezo sente zikole mu bizinesi zizimbe mu rentals zikole mu kino
nga balaba kyokola tekiri nnomo. Lwaki? Baasiruwala, baawunga okutuuka okukikiriza nti it is nnomo okukulula omukazi, it is nnomo okunywa omwenge, ewaffe tuteeka okuba nga tulina ebiwundu ebinuubule, tulina enkovu eziva mu mwenge ekyo ewaffe. Ewaffe okufumba mu ddyo erimu ne famire nga abakazi bakimanyi nti abaana abazaaliddwa ateekwa okubalayo amali 5. N'osanga omwana ow'obuwala nga naye yakitongoza nti ewaabwe abaana ab'obulenzi bazaala mu bakazi ab'enjawulo ne batabika okumanya baakinyweza, n'abaana ab'obuwala ne bayingira ekisinde. Azaalako mu b'engabi, n'azaalako mu b'enjovu, n'azaala mu b'enseenene. Kati waliwo ndaba n'agamba nti nga kisozi ekyo kirimu olulyo, kirimu buliidi, wabula tomanyira tonsinikirako matu. Eri agamba omulenzi oyo nsobola omuzaalamu omwana, jangu ondabe oba ompita mmere kulya. Kyengezaako otegeeza mu kulwana okukyusa history gwe tuteenyumirizaamu mu famire zaffe si lugendo luwangu, naye ababikoze babikoze. Kisoboka. Nsaba Mukama akumpeera ekisa ng'olina by'olwanyisa ebyo by'ozaaliddwamu. Bisoboka naye si byakusaaga, bibaamu okulwana oŋŋuumi. Nsaba Mukama olugendo olwo alukuwanguze mu linnya erya Yesu.